ekiseera nga yamaze okubeera ng'alaba Minisita omubeezi w'ebyamazzi era nga mbaka wa Mukono North mu Parliament Ronald Kibuule akozesa ekiseera kino ekyayidi n'asaba abantu beyasobya okumusonyiwa. Nze famire yange efe ekitiibwa mu kusonyiwa era nze buli omu gwe mpalana oba mpalana nsaba kisonyiwo ate naye ansonyiwe kubanga nze musonyi kubanga nze mukoze eki kaakati gwe atasonyiwa ani anaakusonyiwa. Ono abadde mu kusaala okwetabiddwamu abasiraamu okuva mu bitundu ebyenjawulo nga Namwojo n'Embalala n'awagira ekya Ssaabaminisita Rugunda okumunoonyerezaako ku bigambibwa nti yakuba omukozi wa banka ya Stanbic Hellen Obuku. Ennaku ezo mbadde mpuliranga abatanjagala Kibuule yakuba omuntu ali ku linensi banange Katonda abantu abo akozesa yidi eno bakakanye emitima gy'abantu banoonye nga amazima. Banoonye nga ki? Musiraamu temutegeeza kulimba mazima. Waliwo tugamba waliwo kamera. Waliwo tugamba tosobola kukaka. Kibuule alikenteza agabudde abasiraamu ku mizikiti egy'enjawulo okusobola okutuukiriza akalombolombo ak'okusaddaaka ebisolo. Ate era ng'ayogerako naffe oluvannyuma lw'okusaala, Minisita Kibuule agambye tasobola kulekulira olw'ebimwogerwako kubanga talina musango. Okulizaidinga kulina okubaako ekikuleese nga kikakasiddwa si kiwuliriddwa. N'olwekyo resignation should have a basis. It's not just that women activists. They should have a basis for me to do so. What did I do that required me to resign?